Sulait nkwagala nnyo naye nze bakumpa kutwala. Ebyaddala. Obere ng'olina omusajja owuuye. Mukunja omulekerani. Mpunja nanti ye ayinawo. Ayinawo okwo. Kana ofuna obuwunga oli bukuliko yekka. Waliwo omukyala bamuyita Coleman akwagala nnyo. Coleman. Ali America. Madam Coleman nkutumiddeko nnyo nsonga atuuse wano agambye akwagala nnyo. Ye abagala nnyo gwe ne mukunja gamba mulina bukomere bumuzanyira omunyumira. N'oluzungu lwa mukunja bununyumira. Guta oluzungu toluma. Yo n'akayimba ak'oluzungu ke wayimba. Akayimba nkayina. Soko Madam Coleman ayina ne muwala bamuyita Betty. Gamba Betty ne Coleman kamba yimbiremu akayimbo bakolwebezeemu awo. No matter what I do, all I think about is you. Anyway, ni mumabo, no you know I'm crazy over you. And I love you, and I need you. Nadia, I do, I need you. Era kwaliko banaye yali ansoma nga ne wamba mpita antega obuntu wenti nengwa alinga wogwanga naye akugwako nedda nga bamala badduka ne bannaabwe sijja kulimba ekyo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 2 5 obulamu amanange nzira ngenkubuuzeeko Sheebah ombwati yo nange mbadde nkulaba ku ma TV nga nkulengereyo nga sikulaba bulungi naye ng'olikiriya nkiriya omuyita Myra Angel wuyo bedda g'olina yawe sensikula nnyo nyabo nze ndi ssebo nze nsokulaba ssebo nze Sonko Muhammad nsasa okuliza ku madesi kumanyi bale tomanyi naye nga gyeninze nze mukulu wa mukunja lwakuba nze ndi mumpi era mwenna muli bakiwago kubeera esiye mumpi nnyo naawe toli mumpi nange siri mumpi mpeera awera muyi sente ente mugiyisanga eyimiridde abampi abyatasobola kuyisa nte bwakibwamu akakapya ombadde sikamanyi ndabika nga tegedde naye ng'obulamu buli butya obulamu bwo bulungi nze bane nabalaba wano nga mugenze mulinnya ebbaati mugenze kata kuba bantu muziki byagenda biti eyo ekata twagendayo ne tuyimba ne bagamba yoyo Sheebah wa mukunja ne tuyimba jaikonyongere nonyeko Sheebah wa mukunja abantu ne basanyuka ojja nondabirako kaabo abantu ne basanyuka nti banayo Sheebah wa mukunja kiriya byagenda biti ekkata byagenda bulungi waliyo Saimo waliyo n'omukyalo omulala bamuyita Masa Mukisa bonna Masa Mukisa yayimba neteze ndooza ne Simon wa TV waku BBS muna baaliyo be baategeka biki ddala Sheebah Sami banaye abantu gante Sami yali akubiddeyo twali tukola gundi mukwekuba kigo uleso lingwaza anya edo seyini yagamba muno tukubemu ekigo kya kabaka tulwane tulaba asingawo kuba ku buliri oba yena nkuba ku nga muli ku mwali mu kisenge mwali mukubira ekigugumbya gundi wali waggule nti kamera nti nga naye waliwo ne Viki just wali tulwana mbulwanyi nga sibya ddala nenga byakuzanyaza nnyamu kiwulikika kiti ya Sheebah gwe bali banyooma Sheebah yali anyoomebwa Sheebah goyinza olaba nti omuntu aliawo bw'atyo oba tokulaba nga Sheebah ali yennyini n'asooka n'abantu abali balowooza nti be baakabi ddala muli kiwulikika kiwulikika lwa nsonga kubeera nga buli koolabye konna osanyusa abantu ng'oli muntu w'abantu nga bukyolabye nti oba ki ng'obasanyusaamu ng'oba bagambye oyimba oluyimba ng'oluyimba olwo ng'olutulamu bulungi nnyo kati ono ye kimuwa amaanyi oddusindikayo amangu abantu odduwulira n'okubeera nga talenti ezo
nzikola abalala nabo ne bayigirako ne bazikola ne basanyuka. Talent y'okuyimba evaawa kusaidiyo. Talent y'okuyimba Ekitone like wezulo tyatyo ine ekitone ky'okuyimba from the street gye wali oli. Nze mudda nayimbiranga mu maama. Ngomuyimbira mu buyimba ki? Obuyimba nga sisobola bitereeza bulungi. Naye kati maama wange naye ng'akimanyi nti nze nsobola okuyimba. Kati waneeno wenzize ennyimba nga nnyimba buli luyimba. Kati nenyimba kati nasookera kuno oluyimba baluyita Bayibuli gy'olina ze mbuuze ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona okufa. Kati ono gundi ono mukunja we yajja nannyongeramu n'agamba esente ezo z'olina ze mbuuza olyako obanga ozitereka mu wallet emu ekyo nno kyakabi kale zirye mukwano oliwona okufa. Mukunja yagenda yongeramu ezo layini twongezeeko wano ndabe nanyi TikTok atunula yagamba nti bakyamulaba ayinza olowooza tumuwambye. Ayinza olowooza abantu bamuyambye. Bannaye abatulaba tugeza kulaba nti tuli ku live ya Myra Angel wano then in the same thing nga tugeza kunulaba ate nga tunyumyanyumyamu ku ne Sheebah. This is our first time to host Sheebah okubeerako naye wano ku mukutu gwaffe nga ogwa Good Talent naye tuba tutandise. So mukunja mukwano gwaffe mukunja muganda wange tumaze ebbanga ddene nga tuli naye tulina King Sheebah tweyongerayo mu maaso mpolampola. Oka ne mukola ako ka Bayibuli koyina fera tukamanyidde eri mu kanisa mune mukaleta ne ku TikTok. Tukaleta ne ku TikTok. Nkyongero tambula. Kati akayimba kyawo. Waliwo n'akalimba akalamba kati nze nfunye gwe neesibako naawe funayo gwe weetungako ebyalavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positinga omuntu katubeesibeko gwate tunaakola kikwagala n'omutu akiraba oba olinze mmale kweya nze wakaba ntuma ggwe n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu ki nga mpulira ebinsokola wano kati kankutimbe kumukuti kankutimbe gundi oli mukunje yaluyiza. Okay, ne mulumba mu studio nalo ne mulukola. Sorry guys, bana mwete tumanyi. Okay, tuli ne Sheebah wa mukunja. Onkyanjudde bulungi ekyo? Sheebah akatuwe. Manyi bajja kulaba bagene katuwa ako tuli ne Sheebah wa mukunja. Nkwanjudde bulungi awe wati? At least kyagezezzaako. Okuwanjula bulungi. Oba tuli Sheebah wa mukunja. Ndi Sheebah wa mukunja. Atasera. Omubwati. Mukunja atasera. Tulabe emikolo gituuse embaga gituuse bannange emikolo gyaddi gyaggwa twagisubwa ffe kiri kiti eky'emikolo. Emikolo gye ejjaddala yagamba abantu wano nga bazze nti agenda gikolera ddala. Kati naawe oli mweteefuteefu okutwala omwanjulayo bazadde. Waba asazeewo. Abanga asazeewo. Ate yerigi yasalawo dda tuyagala asalawo emirundi emeka. Yasalawo dda kyo kituufu wansonye nga sirabayo naye kyo kituufu agenda kusalawo akole gundi emikolo ejjaddala kuba lwa nsonga naluli tebamala mutuma butumi yasitukiramu nga ye najja ewammwe n'akyala. Okay, tuile Sheebah wa mukunja waliwo senga wange bamuyita Coleman akolera America eyo mumunyumira abaagala nnyo agamba omwana oyo Sheebah manya abawagizi olina bangi naye waliwo yantukirirako nangamba naye mukunja nnyumira nga alina omwana ow'obuwala oyo Sheebah oyinza mugamba ki omuwagizi wongo oyo? Omuwagizi oyo mutumiddeko nnyo yebale kwasaganya nakubeera bambi ng'agamba Sheebah wange gyali bannaaye anti n'enze eddiini ezo nalinga nziremerako ng'ate wembabulira ng'ate wembasabirako ku ssaala nga bagamba kyogamba kibabwe ekito neŋŋamba Bayibuli ziba emitwetwe Bayibuli obeera naye awo n'omaana ogisomako mu budde bwe obw'eddembe n'oyimba namu akayimba k'oyagala n'ogamba owaayo kanyimbire ddala nno mukama osanga ananzizaamu amaanyi wano tewali maanyi wano wewatali kale ekintu ekyo kyekyali obuli simanyi obuulira n'enjiri ogimanyi yali muganda wange yabuulira enjiri kuba ye pasita ninza obbanga nange
nasikirako naye nga pasita ye nange yansabirako braza wange. Kana kabiri kawasibye lero ke bayita bati. Akaviiri nabadde najje nakasumuluddeyo akaviiri. Kuliko akabadde kawivu gwajeyo kajje. Okay, no sigaza kano ke bayita akaswahili oba kano kanasatu. Kaswahili. Okay, sasa yagadde nkubuze ku just katini sinyo ebeera awe. Beera side yawe tofayo. Nyagadde nkubuzeeko katini twebuuzeeko nawo mbuli obulamu buli buti akati olinawo kapya kyakadda kuzzaako kapya ki. Sirina kapya kenzizaako yadde sirina. Emikolo okukyalako kwaddugwa okwanjula tukulinze. Kati tewali nnyo kyamaanyi kyokka kigenda mu maaso. Yennyini yalina okwogera ekituufu. Omukulu omwami. Banansi mwami wange ndoza mulayi mukyala. Obido byogero ti ati amugoga mukyala tabukira bano. Byonna nabyali bintuseeko ndabye embeera ennyingi embeera ejjawo. Mukyala atabuka. Kale mukyala mukulu. Ngwino lawo nga tukitegeera n'ogamba waayi. Aye ng'oli yaba alina okuyita akuse mu bifaananyi kati ate byakendeeramuko oli byali bingi. Ngamba kugunti ku ssimu. Nti ati yamusinga lwekasi ali musanyufu kuba luli eri kati yakambwalamu alisinga nyina amaanyi singa era mulaba nga akola ebifaananyi naye manganzi gwamukala amanyi nti oba okusemberera wano kale si buli musajja nti akikola ati oba nange natuuka nembuuza oba akikola atya ate nga ngamba okuba nga omukyala ye gwasula naye mbuli ate nange nga nzisembeza wano kintegeeza kati alabika nti akwagala nnyo. Kale mukwano gwe nnyo kuba kati ne munju ebbanga lunaku nga sifuluma kiba kitegeeza nti oba ndi mukwano gwe gwasiime kuba se wakite yaleeta muwala mulala kyansemberera nti ebifaananyi ogamba nti anteeke mu bifaananyi ebyo abantu batuke nobbira aba ne ku live anteekeko. TikTok ekuyisizza otya okutwaliza ewamu? TikTok alina akaunti gye bayita King Sheebah. Abantu banjagala. Tubakwagala. Naye ne babasazeewo nti oba banyize nti oba nanywedde omwenge kale manyi okunyigamu ne nga ndi mu mbeera ki kanywa omwenge kimbagulamu ne ngamba waayi kanywa akenge naye ate lwakuba ate nnywa akacupa ak'amazzi ne nkamalayo ayenze yalwangako akatini okwata akacupa nga kano okawunzi kalimu nga wala jibbiya nga mulimu ki bw'okawunzi katozza ogenda okuzza nga kakalidde alenze omuntu eyanywanga akati kwega neerabirira ddala nti wanywanga nnyo nga kyali ku street kadene wavaayo nogenda kufuna counseling okuwulirirwa nokendeza okunywa mu mwenge yegamba mu kyaki bagunywerayo era mu kyaki natuuka n'enswala ne nga bansabidde nebagamba naye siswale kuba buli muntu ogenda tunulira buli muntu takutte eccupa mukyaki kaŋŋume nogamba kagezeko okuguma ogenda okulaba kale ogenda olaba nti nga oli atoguyoya omwenge kati wakendezaamuko waguviirako ddala? Sigunywa. Togunywa? Kati singa era kati ni mukunywa singa musanze ne mu vibe naye siri mukunywa. Bwe musango onyweza akali akajoint so kati wakendeza waguvaako siwulidde bulungi? Naguvaako. Waguvaako tokyanywa mulungi? Katusabe Katonda obere kati ate obwedde ongamba wano bakulemesa onywa akenge kyokka ye mukyala ye mbeera z'emabega ngamba nti embeera z'emabega kale wembaddenga n'obusungu kuba ombuuza nti nobeera okikola otya okubeerawo abadde yambuuziza okikola otya okubeerawo nemugamba engeri eyo. Okay, Bayibuli ndaba ogimanyi ogisoma oba eno ya mulala si oba si Bayibuli eno? Bayibuli. Omanyi obeera n'osomasomamu? Omanyi osoma? Ebyaddala? Kati nga suula ki wano esinga okunyumira mu Bayibuli eno? Manyi gisoma naye muno emanyi soma busomi. Oluganda olumanyi olusoma bulungi? Olumanyi olusoma n'empampandiisa kigambo n'oluwandiika olumanyi? Oyo luwandiika ndumanyi. Ekitegeeza Sheebah wasomako? Nasomako. Paka mu kibiina ki? P7. Neera wagituula oba tewagituula? Manyi batuukamu ne batatuula. Sente we zaabula abavuka ne manjayusa ku ssomero P7 nendekayo sedda era kwaliko bannaye yali answama nga newemba mpitawo antega obuntu wenti nengwa kati nga woogwanga naye akugwako nedda
nga bamala badduka ne bannaabwe sijja kulimba ekyo nga muli mpise bini sio muziremu abavuka bakola nga ate ewaka ewaffe nga bamanyiwo nga mbala bayitawo nga n'emmere nnemusaanika abavubuka bw'olaba ku muvubuka otabuka si kyekyo wabula yanteganga akantu nga mpitawo ngenda waka n'ogwa negamba jajjokigama ebyokuwera ne bibalema kiteeteeyi kya uniform kati ng'ogwa nekyefumulwa bwe kiti n'ogwa ekigo oba bisooto oba ki neŋŋamba nengwa naye neŋŋamba owaayi siina kyabbakolera bano balabika bali mu ddalu lyabwe oba kuli kanjagala oba ki bamala nga bakuba engalo neŋŋamba owaayi nedda okusoma kasooka enkuleke nembeerawo nengeri school fees yali talabika school fees yali mutonotono so P7 ne bagikulemesa abaana ogituula ng'abalenzi bakuli bubi ate nga si bya mulembe abatwala tuli ne King Sheebah nyongera bajukiza ntukola airport pickup so bokomo mu Uganda okuva ebulwe gwanga contact us namba y'essimu eri 0706 794729 mu mbeera y'emu tulina ennamba ya MTN eri 0782 95 2155 WhatsApp imo botim beera ngonkonako tujja kubanga tukwatagana bulambalamba Myra Angel Sheebah omugamba yukaki Sheebah luli eri namulaba agendako mu saaluuni okola olususu we wagenda ne bakola wawulira otya wali obikozeeko ko oluvannyuma mu bange mabega ali sibikolangako binyuma experience ki gye wakifunamu nawe okikola oba owulira otya tebinyuma yadde jasi baba kujjako nkovu gye balabira ddala nga liiso nga maaso gaabwe nga nkovu ekuliko bazijjako zavaako ezimu kuzimu zavaako ezimu eziri mu bitundu by'ekyama tebaatuuka zisobola zibalaga lwa nsonga naye ng'oyinayoko wayinza obba nga gyeziri ng'oba nalwana n'omusajja wange edda naye zo saazibalaga sisobola ezakuno ze bajjako enkovu ez'oku mikono ku mikono kuno oba obuti bwanfumita nga nti ab'enku oba biki ze bajjako enkuwa zikyabira ddala naye waliwo ezalemerako ŋŋambe zifumba emmere ewaka tezaali nnyangu okufuna amazzi byonna neetikanya ekidomola nekubawo amazzi agafumba emmere byonna mwatyabanga enku nga mukyali bato ate ekyandibadde kimasiwani gafumba emmere kati nga mugenda bawala mwekka okukyaba enku ndowooza ngenda zezikka ate ngenda nanzaaliwako naye enkovu gambi waliwo ezimu ziwali tosobola bbalaga ngaate nzibalagira mweziri ogenda zinda gakola era engeri gye tugenda oba nti tuli mukazi tonneesiga nze faani waavudde olugendo ngenderaawo kazibeerawo ndizijjako naye nga bambi bantereza sikiini yo yali egize eyonoonese muno mwonna ne babujjamu era nembeebaza nembasabira n'essaala beebale nnyo n'amagulu gonna kwaliko enkovukovu kale kwaliko ogundi bwe nali nalwala okay tulina King Sheebah tugeza kulaba nga tunyumyanyumyamuko naye mpolampola buli omu yasinzira okubeera nga tulaba tulina abali ku live wano tulina n'abantu abatulabira ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel yaffe that is Good Talent Management okuba nga tetuwayaamuko tulabe ki ekiba kigenda mu maaso twongere bajukiza tukola airport pickup so bokomawo mu Uganda tambula kufuna namba y'essimu awo ojja kuba nga otambula naffe from the airport park ewakewo mu ku mulyango ebbeeyi yakuteesa so bookinga naffe ojja bba nga otambula bulungi nnyo nyini ddala Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa bulaba ku nsonga y'ebyokunyirya Betty wa mulembe nnyo ku nsonga y'ebyokunyirya oyagala alabika bulungi makeup omulungi kupangisa gomasi eze ku mikolo in fact ka offer nakola ku Sheebah osanga yanamukwata bulungi namulaga biri eri bye batajjako by the way abaana ab'obuwala kati nga gwe King Sheebah baba nga bagenda okufumbirwa batugamba bayitako mbasenga senga ne boogerako nabo ne babeera nga abannyonnyola kino nakiri n'ebirala kati waliwo simanyi oba ensonga oba Betty nazo yatandise okuzitegeera bulambalamba ozitegedde bulungi nnyo nsonga ki banna ez'abasenga ezo tezimanyi bulungi nnyo wadde ogenda ku mazzi ag'okwetika ku mutwe okukyabe male nga nti gwenyini gwabiri ate owa munno yabigira gwabino byegirira abamu baagala ne babayambako nga byagana bagamba byakona simanyi we bakwata kati Sheebah enku ekitegeeza wazikyabira ddala nagendako mu nsiko n'ensi abaali kaliki zawera nebandinzaddemu abaana enku zezizaala bannange
nze manyi kyemutegeze yeba baby bo baliwo waliwo ali emasaka ye nasali asfa newabeerawo mu biruyisima asomera eyo abeera eyo asomera eyo nakifuma newabeerayo nantumbo shifula yali wano ku mubalaka ne kitaawe okay atulina King Sheebah tuwayamuko mpolampola Sheebah wa mukunja ataseera gwe tuli naye olunaku olwaleero tune Myra Angel wantulaba ntugumya akafaananyi kagundi kakubuza akasulait omumulage waliwo Sulait mukwano gwoyo yali bba wooyo naye mukuwa oba osiimye yali bba wooyo Sulait the sunlight oyo golaba ayimiridde sekeba mukulaga awe bato akusanyusiza nkulaba asanyuse bannange yali boyi wange oba yali yesiize biki kendeza kasaawa nsalabe ekifaananyi bye yali yesiize oba yali ava kukola oba yali yatugamba ava kukola ate atema manda omulabe Sulait ombuuza n'erinnya uno kati wuuyo awo ng'akyuse omugambayo kagambo ki Sulait waabayo ng'akulaba waliwo kali ka video ke twapostinga gena wakanoonya from kumulongoosa up to tuleke tumuleeta walyo kayingire mu motoka gezaako kacekinga twakola kali ka YouTube yoya olikanze nabo banyinza okukalaba wanene amangu waliwo ono bamuyita Sulait the sunlight Sulait ono tulina naye gye twamusanga yo ne tuba nga tukwatagana naye then ekyavaamu Sulait ne tumuwa offer okumulongoosa ne tugenda nga tumulongoosa mpola n'akyusaamuko ku mbeera video eyinza kuba nga eriwa wano eno abantu balabe ku Sulait the sunlight from kumutwala mulongoosa abatulaba tulina King Sheebah tunyumyamuko naye Sheebah wa mukunja tuli mu bitundu bya Makindye wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala sebo Sheebah tufaanagana okimanyi nkufaanana abantu bagambye nti mwefaanana nkufaanana ndowooza olaba obulungi bwe butuluma tulinga abataaci abanku nga tebyatufumita obulungi bwolikonkola nansobya okugaya gira tukolemi nabayeebiiso kabidi yako nga kambuze Sulait nga yawo yatuuka n'anyirira Sulait yatuuka kati mukuwe enkole nti anyirira n'afuuka waati wano kubona nti wakolika apukamu wuuyo kati awo ng'oyamaze omulongoosa bulungi nnyo ng'afunye n'engoye wuuyo endala empya ayambaddemu kyamaye tugezako kulaga kifaanaganako bwe kitunawe osobola obeera nga omanya from nawe emabega nga webyatandika paka kutuuka nti mukunja nga akwasaganyizzaako mulaba lwakuba netiwaka wano zibuzibu banaye abatulaba waliwo omuntu asobola okubeera n'omuntu n'abeererawo omuntu most of the times we should give credit eri abantu ababeererawo omuntu kati Sheebah bw'atunulira wano Sulait nga Sulait we yali afaanana n'okuba nti yakyuka n'atuuka ku extent ng'afaanana bw'ati omulaba naye yali afaanana bw'ati kamukulage emabega nga bwe yali afaanana waliwo video wano nga soma Qur'an mulabo yali afaanana mpale gyolaba yali njulirifu awo nga buli kimu ekiri mundu osobola okukiraba enjiri mwazisala tugenda nga tumukyusa nabate bwe yali afaanana olunaku lwali lunaku lwakubiri nga twakamulaba nawe omulabi omwewuunyiza nga baali bamukola kibi bwatyo naye kati ye musiraamu byasoma byabasiraamu bwatyo kankulageyo ku video wano endala emu nga bwe yali afaanana abatula tugezaako kulaga King Sheebah nga Sulait bwe yali afaanana emabega wonna wuuno omulabi awo mu kifaananyi bwatyo kati guno omulundi lunaku lwesooka omulabira ddala bwatyo bwe yali afaanana so nga tulina oyo ntumugulira ku byokulya netugenda nga tumenya naye ntumukolako omukwano kati then life negenda nga etandika okukyuka mpola wuuno
era yono wano nga tumukyalira munaku ez'enjawulo so waliwo gwe bayita omulalo owaddala nga n'engoye zennyini z'abeera ayambadde nga njulifu nga like ali mu mbeera etategeerekeka completely kati so life negenda ng'ekyuka kakolagayo kakalala ak'ekiro ke twamusanga ka video nga tuli kiro omulaba kati life negenda ng'ekyuka netumufunira obudde netumusinkana ha video yiino wuuno yali atudde eno ewaali wasemberayo ddala abatulaba tulaga ku King Sheebah Sulait nga bwe yali afaanana tumanye nti omuntu obulamu busobola okukyuka togwangamu ssuubi omulaba ono wuuno yoyo baali beekwana nolava ogira walina amaanyi naye oba omunsabye nsobola omukuwa wuuyo ne beewahaaga omulaba so ezo video zagenda zitambula mpola mpola netugenda netukwatagana naye netumutwala nayambala gilavusi wuuno nga genda mulongoosa kuba netiwaaka nti yali wansi netugula sabbuuni liquid soap shampoo n'ebirala byonna netutandika okumulongoosa kumusalako nviiri netiwaaka eri solo naye tujja gendera awo mpolampola abatapizisalako Fiona, thank you for tapping. So nagenda nga transforminga paka kumwoza mutwendo zilamba zina egali gafaanana She looks precious. bwato so nitugenda nga tutambuza akazannyo ono nga Looks pretty. Si wa bulijjo. ndabe Network bannange sorry olubiri njagala okulaga wano wuuyo Fiona wa enviiri nga zimwe zikyuka Fiona Jeko omumanyi Nolyabuliza. akwagala kati so netugenda nga tumukyusa Fiona Sheebah uno n'ayambala ali waneeno engoye endala. omukunja kati so obulamu bw'omuntu busobola okukyuka kyebagamba nti omuntu toggwamu ssuubi mu ngeri emu oba endala katonda abaawo okitegeera si bwe kiri gweosologeza okuba akafaananyi jjukire mabega nga bwe wali oli nazijjukira nzijukirako emabega ebifaananyi nga mbeereeyo katwensiba eyo nabisaalu naye kabalagala awo baali bamunaaza okumunaaza yanaabira ddala nanaaba n'akyuka okunaaba kwennyini then n'akyuka obulamu n'atandika obulamu obulala obupya ki ky'oyinza okwebaza katonda eri abantu abamu b'oli nabo nti katonda lwakya lutya n'akusinkanya mukunja nolaba nti like waliwo enjawulo oba mukunja talina kyakuyambye okulaba okuko waliwo enjawulo lwansonga abantu bandabye nenfuna abantu ba followers ababeera nga banjagala nenkyalirwa ku bantu lwakuba kati abantu bonna enanywa omwenge baali badduka siinaawo yadde n'ekintu n'ekimusiina ngoye siina buli kimu ndi awo abantu mwamwe aba disappointing nga twabalabanga ng'oli ne mamiwo nga temujja ate mugenda okugira nga temwaddusa temwanywedde mwakoze ate luboyera ye yagamba omukyala wa wano kanjira mbeera naye nga ntereeza buli kimu kati we yantwala kati era agenza okunkomyawo nga nze sinayagala kukomawo kati ovula yeyo yonna embeera yabaddewo ani yakutwala luboyera bulaza wange yabeera eri Kawanda nde nali manya ntutte nti nja kumalayo emyaka kale ng'ebiri ndyoke enzire oyagala obeerera emyaka ng'ebiri kulwaki nze nali mpulira nga gyenjagala kale eri ewaka naddukayo kati ate walimba mpulira nga empewo zinfuwa nyina emirembe ez'ewaka kati yanambuzaayo ewaka nga mpulira emirembe okay kati so mukonjo ina kyomwebaza noga mukonja balayi wanzija wala oba talina kyakoze ebweru nali sirya mmere ebweru w'eggwanga eryo mwagenda kata ebweru ngo kyali ku street nsi ku street nga ndya binyeebwa ndya amagi masike kale ekyemisana nti omulundi gumusa omuntu alya breakfast nali ekyemisana nalya n'ekyeggulu kati waneeno ate ekyo tekiriiwo tetuganye oluusi abeera mwavu atalinaawo era oluusi kale mbeerawo nga sirina kyakulya nsonga naye alinako ebizibu bye naye obulamu waliwo enjawulo lwansonga oluusi kale nfuna ku kyoki kati ongera okendeze ku byokunywa paka onaabiviirako ddala omwenge ogutamiiza obulamu butamu omwenge siguliiko ngenda bbanga nnywa amazzi kikyogamba abawagizi baffe ekisembayo then nze mbalekere endi abawagizi kyembagamba nti kale ndi muwubaavu
Lwaki ngate omukunja wali n'abalala omukunja kale biri eri byonna ye yali agenze n'ambeera eri nti agenze ebifaananyi yabifulumya nze nagenda okebera muganda mukwano gwange nandaga bagenda okungamba nti nno gyodda ebifaananyi yabifulumiza byonna n'ennyimba n'abifiisa kati ate twakaddamu kati nze ate ndagandi bubi nnyo biri byo yabifiisa ne mujagenda muddamu mpola kuba n'obwavu kati bungi kyensinga okumanya mukunja si mubi beerawo omutwe ne gunuma ne ngamba kale luli eri abantu bali bantegedde oba sitaani kyeyajja nze kati nembeera nga sikitegeera Okay, kale tubadde tunyumyamuko ne King Sheebah okuwa ne Makinde Sheebah wa mukunja tujja batongera kubanga tukoma mu programs zaffe endala mpola kale video ebedda gyenyagala okulaga yino n'akagizuula okugiraba nkandawo beyinza okuzannya ogiraba video eno kubanga Sulait bamutwala okubanga bamulongoosa Angel wuyo nga amutwala ebyamukwatiddeko kasawo yes love anti love ogirabye love abambadde manyimu abalina love mwekka kati woyo batuuse ayogerako naye akutema kansi n'atandika envidio kubanga azikeendeza n'amukuuta omutwe nga bw'olabaawo ne shampo n'afuna amufukirirako ku mazzi ne bamukuuta bulungi omutwe balabe nga gusobola okutukula genda kubanga olaba ekiba kiddako paka lwagenda okubanga ate akyuse mu mbeera oba mu nfaanana so abatulaba tulina King Sheebah tugezako mulaga Sulait the way you transform the Sulait wuuyo kati amaze okunaaba wuuyo amwambaza engoye olungi nnyo olabye kati awo ng'akyuse so tetugwamu ssuubi so kasita wakomyewo kati wempitako eyo mugambe ntya mugambe nti nomutumidde naye ate nga musajjawo woba oyagadde tusobola oteesa ekyo sikimanyi kwekyo kintu ojja kudda wali okuleba oti kiruma mukututteko mukuwa mu butuufu bwayo kale mukunja nzia network ki mukunja gy'osinga okukozesa wano MTN ebuukabuukako okay sijja nnooma so Sulait osobola omutwala ebamukuwa ensoba mutwala akolera n'omuzaalirayo nekkaana oba just bya friend nja muzaalirayo akaana Sulait the Sunlight gamba Sulait the Sunlight nkutumidde nkwagala nnyo enji wankumpa nkutwala kyogere tulire Sulait nkwagala nnyo naye nze bakumpa kutwala ebyaddala obeere ng'olina omusajja owuuye mukunja omulekeraani mukunja nanti ye ayinawo kana ofuna owonga olibukuliko yekka kale nze Sonko Muhammad tubaddeko wano nga tunyumyamuko ne King Sheebah tongera bajukiza ntukola airport pickups oba okomawo mu Uganda you can contact us n'otambula naffe ku namba y'essimu 0706794729 mu mbeera y'emtuna namba ya MTN 0782952155 bulambalamba ojja bbanga otambula naffe ate akazanyo kutambule nga kagenda mu maaso Betty's Touch at Beauty Studio basangibwa buloba ku nsonga y'ebyokunyirira makeup mulembe kustylinga nviiri kusiba nviiri kutimba ku mukologo nyonge tutunula ku waliwo omukyala bamuyita Coleman akwagala nnyo Coleman ali America naye mutumiddeko nnyo yebaye kunjagala bambi Madam Coleman nkutumiddeko nnyo Sonko atuuse wano agambye otwagala nnyo weebale Madam Coleman nkutumiddeko nnyo Sonko atuuse wano agambye akwagala nnyo ye abaagala nnyo gwe ne mukunja gamba mulina bukomere bumumuzanyire omunyumira n'oluzungu lwa mukunja bulunyumira gutwa oluzungu toluma yo ina akayimba ak'oluzungu kewayimba akayimba nkayina soko Madam Coleman ayina ne muwala we bamuyita Betty gamba Betty ne Coleman kamba yimbiremu akayimbo bakolwebezeemu awo No matter what I do, all I think about is you. Anyway, ni mumabo, no you know I'm crazy over you. And I love you, and I need you. Nadia, I do, I need you. No kale Madam Coleman mbaddeko naye by the way nabanfunye time nga tukomyewo okeno nja koma Madam Coleman mukubireko oko ku gundi
andaba basobola mukubirako ku WhatsApp akulabeko mujumyemuko naye asinzireyo America naye abaagala nnyo kale olwatuna ensi yange nze Sonko Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 15.